bannange Wenji tuseeko olunaku nokulika. alhamdulillah nibaza Allah kubanga tuse ku lunaku luneeno. Omwami akuwadde amahale g'amaka. Adde byonna amaka gampadde ng'ekyaffe mukisabye mu mannya gange ne kashi nampa mashallah. Mbere n'ogassa emmotoka makase. Tegeera y'omuwala ow'omukisa abaana mubawe edduwa ebintu batomere bitomere. Ezo zaali ziri. Nkugambye mami ne daddy kye bankola dduwa zokka. Wammwe tewaabe wa bbeeyi kuggyika mukazi. Anti buli omu alina omwami we. Kati naawe olina mukyala wo. Gira ku kiteeteeyi kyaffe ekyaka amasannyalaze gagenze eka. Talaba kikyotalaba atalaba yabaabuuza mukebere data awo bannange gw'otalaba wekyaka data otaddeko oba tutaddeeko kugambye buli ataddeko kadata akaggyeko agende direct ku wifi afolowinga ebigenda mu maaso. G'amasannyalaze nga kyaka nnyo. Nkugambye oleka nti umume twagigambye ejjeko amataala gonna kwekwaka kuno. Ekiteeteeyi kino wakirabira kwani okuba nti tukiraba ku mbaga? Birooto ofuna n'ekirooto oba n'ekirooto kyo nosaba Allah n'akituukiriza. Abaali balowooza nti togenda kukireeta ku mbaga ate osobodde nyanja bagende baffe. kirabika okuba ekyebbeeyi ennyo. Simanyi I don't know kunze oba ki ekyebbeeyi simanyi. So Hajjati ku lunaku luno kati tumaze okulutuukako mugattiddwa owulira otya ki kyoyinza okuba nga oyogera ku lunaku luno? Mpulira bulungi nti nkituukiriza era omwami wange ne mwebaza okuba nga atuukiriza buli kye yansuubiza naba nga akituukiriza. Essebo mu muzikiti nga Seeka asomesa agambye nti omwami asobola okuwasa abakyala abalala kakusanze kati ako. Oh my God akyo tukireke. Lwaki tukireka nga sinnasala kugenda wa mugole musajja? Anti omusana gwaka nnyo. Yakabuuza Seeka Acram. Yakabuuza. Why? Ku mbeera omukulu nga bwe gutambula sofa. Nga abantu balowooza nti byali tebisoboka. Hajjati. Ebiriwa motoka ogiraba sokolayo emmotoka ggwe. Kirabo ki kino? Kirabo ku kirabo. Abaana mubawe edduwa bagwa mu bintu. Bazadde mbakubiriza okukuza abaana obulungi babayigize nti omwana omuwala bamuwasa. Omwana omuwala teyeefumbiza nga bwe balabye bwe nkoze olunaku luno oba nandibadde neefumbiza nimbakubira akasimu nesaakikola naye nafuna omwami wange najja mbazadde bange nampasa saba abazadde abali bakuze bulungi abaana nabawala babeere bagumiikiriza naye bambale ku gawuni. Sookere ku birabo abasajja bali mu kutya engeri gy'okuttemu ensonga zino kugaba mmotoka kugaba nnyumba kugaba ssente. Ensonga Hajjati nkyamuweera ddala kubanga nze ng'amulina nze manyi baraka ezimulimu nze manyi ebirungi ebimulimu nze manyi ebirungo ebimulimu so bino byonna ndaba sinnamuwa. Kiri Seeka kyasomesezza nti osobola ofuna abakyala balala beka atakitegedde bulungi ye ndabye nga yenyenyezzaamu kaawo gwe ate okitegedde otya? Abakyala basinga ekyo tebakitegeera naye nga okusinziira nga ku busiraamu munnange so osobola omusuubiza nti sijja kumugattako naye nga tokijjaawo. Osobola okugattako okalekawo kali eri kubanga tomanya Allah kikyakugerera. Naye nga mukyala wange mwagala nnyo era nga njagala mbeere naye paka lubeerera nga ndi naye yekka inshaallah. So nga tukuta osobola otya okunnyonnyola mukyalawo mu ddakiika entono kyafaanana awo? Bannaye ekyenyinza okubanyonnyola nti kulu kya bbeeyi erinze kubanga beauty lies in the hands of the beholder. So sijja kugamba nti naye kunze kyabbeeyi kyekyebeeyi kisingayo kya muwendo kyange kyabbeeyi kyange kyovala nasalawo buli kyange neŋŋamba nti kulu twala mayumba twala motoka twala sente twala byonna twala kangene nziremu nkola bupya. Kale yoyo omwami Acram engineer
wange leero atwaliddwa mu bufumbo obutukuvu. Obuliro otya nga senga? Bannange mpulira essanyu lidde amaanyi nnyo. Sinzira omwana wange gye mujje n'okutuuka wano. Neebaza bwebaza kati. Alhamdulillah rabbi alamiina. Allah yebale tukwatirako. Byonna bitambula bulungi natuusa mu Desemba. Kuba okusinzira wonna mu kukyala ebintu byali biwanvu. Ebyayitiŋŋana naye okulanga byonna tusobodde obiyitamu. Omwana atuuka n'awoowebwa omuzikiti wano Gaddafi. Alhamdulillah kyatendo nnyo. Tuli basanyufu nnyo nga famire. Enduulu zo ez'oluleeke zivuddemu emmotoka ekirabo kye bamuwa ku kwanjula kati bamuwadde ekirabo ky'amaka amahale g'amaka ne ssente. Kitegeeza kisenga? Kati omwana wange yo already wa mukisa nnyo. Mwana wa mukisa aweereddwa ebintu bingi. Naye nsuubira kano kitandika butandisi. Ebirabo bitandika butandisi. N'engeri gye twamutendekamu n'ebirungo byonna. Ye buli kaseera ndowooza ajja kufa birabo. Senga ewammwe wanaggyikayo omwana omulala kuba mmwe muweeba mamotoka maka ssente. Kyangu alla bakwatiddeko abaana tulina bangi. Omuzira kisa yenna bw'aba ntuukiridde n'edduwa zonna ze tusabira n'omuko kasootuuka tukuwa edduwa wamu n'omwana waffe byonna bisigadde bitambula bulungi ne alla naggondeze emmotoka n'osobola ojjogola. Kati yogera kano seeka kayogedde ng'asomesa nti Kuluthum abeerewo ng'akimanyi nti omwami asobola okufuna abakyala abalala. Ako akantu teeka lwakuba nti kasooka ne kakubisa omutima naye ng'ate okolodde obulago wadde bunuma yoteeka okuva ewa Allah naye lwakuba tekamanyereka naye wekiba kizze teryanenya mwami. Obusembayo eri muwala wo n'omwami gwafuna? Obubaka obusembayo omwana wange kulwa Allah njagala Allah amuwerekera abakulembere abateremu obufumbo omukisa gwabwe byonna mikisa myereere ssanyu jjereere Allah abawezadde era ne lino lyonna essanyu lyonna eribaddewo abantu okubaagala Allah njagala bonna buli kaseera nga tebali kusirisa wabula nga bagenda mu maaso ne continue abantu bonna babeere nga babaagala bwagazi. Allah abawe omukisa erinnya lyabwe lireme kuzikira. Amiina nnyo wamu n'ezzadde lyabwe. Kyekino omukyala Dr. Kulu kye yayogerako n'agamba nti ekiteeteeyi kijja kuba nga tekyaka bujulizi tutandise okuba nga tubulaba. Bujulizi tutandise okuba nga tubulaba ekiteeteeyi kyaka. Kyakira ddala mukwano. Teyatulimba. Nedda ssebo. Gwe twogerera abawumeme bakole batya? Bajjeko agaabwe. Bajjeko agaabwe. Abatugamba kiriko wifi na biki ebirala? Yeeyo ssebo gy'olengera awo ne compound tetudde totulaba? Tuli ku compound kati. Gonyigako bunyizo oti. Ddala. Ng'obuuza nti omukolo guliridda nti ku misitiiro. Awo wennyini. Kati tuli wanti tuli ku Muzikiti Gold Kampala. Bannaye mubikoze. Tubikoze taata. Naye nga sokka obeere ng'oyisaawo eddoboozi ku kino kye tuliko kati kuba ekintu ekibadde wakati. Essaawa zino tuli mu muzikiti nga bagenda tuwoowa. Bagenda okuwoowa dokita waffe Dr. Kuluthum Nabunya gumisiriza nga yeewangulira omwami we Engineer Acram gumisiriza. Olwaleero lwe lunaku lwe baalagana nga 18 era nga bagenda bawoowera mu muzikiti ogwa Kampala ate basembeza abagenyi baabwe wali ku Mistil Hotel. Essebo. Sofa ekikyafa nawe bali kunyuma. Webale kusiima mukwano. Alhamdulillah. Kulaba. Masha. Omwana Alima ani amundabiddeko dokita? Alima. Dokita tayagala kamera. Kambuza Alima nti bwe kiba nga nze abikoze bwe nti kiba kitya. Alima. Wanjisebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamba oti Alima? Sigamba. Oli bulungi? Yes, sebo. Kulaba oli bulungi. Bwe bukyanga kadaliyo Ayambade enzaali sayidi eri kiba kitya? Nange kyekyo kyennyini. Inshallah. Inshallah. Ajja tingo osanyuse nnyo. Ekiteeteeyi kikyo kyaka. Amasannyalaze ogalabye. Ngalaba. Bannange okisanga wano. Faka we natuuka ku ali mu controlling unit y'amasannyalaze agagenda ku kiteeteeyi kino naye baaba sofa we twogerera abawumeme batandise otukubirako bagamba tugenda mu shortage kubanga umeme ye ekiteeteeyi kiri mu kumuwuuta abuva kyokka nate yatuta amasannyalaze g'eggwanga olunaku olwaliro ye musanyufu
tafuddeyo eri ffe abagenda osigala mu kizikiza naye ng'ekiteeteeyi kye kyeyayogerako bannaffe bino tebyali byakulimba bya ddala ekiteeteeyi tukirabyeko okitegeera so no kino kikyali kituuza bannaffe amasanyu amangi gajja mu maaso awo era mugalindirire naye nga sofaano wetuli ndi n'emperekeze ezinyumye ndi ne Beautiful Halima kusa n'abakyala abalala tutambudde nabo paka ate wetunabeera nga tufundikira ensonga zino naye nga engeri gye tutaliimu nti oba nkuba oba ki akasana keeko buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi kale mubeerewo temuvaawo nze lujja okulaba nga ate ensonga zino tuzitambuza era tuzibawa mu bujjufu mu mbeera eno ey'okuba nti ate bamaze okuba nga bagattibwa ne mukyala we waliwo omukulu ono abaddewo ennyo chairman ow'emikolo abaddewo nnyo njagala naye ampeeyoko ku kigambo ki nze ku lwange ndi musanyufu olw'okuba nti twali twagala kimaze okutuukibwako olwaleero kubanga ebintu mwabimanya twatandikira mu kukyala bwe twamala okukyala ne tugenda mu kwanjula tumaze okwanjula ne tujja ku mbaga nze ku lwange ng'abadde mu nteekateeka y'omukolo ndi musanyufu olw'ensonga eno era nsanyukiddeko Engineer Acram gumikiriza nensanyukirako ne Dr. Kuluthum nabunya omwagalwa abangi ayina abantu agoberwa abantu bangi mu nsi yonna abamwagala era abamubeeredde okuva ensonga zatandika zingaze chairman w'omukolo ndi musanyufu ne chairman olemeddeko waliwo twatuukanga embeera bigambo byogera twali tubikwata mpola lwa nsonga nti ebintu enkiko zaali nnyingi twalina enkiko ezatulanga ebweru ezatulanga ku university ku Victoria University ezatulanga ne Uganda ne mu KCCA mu education kati enkiiko zaali nnyingi nga toyinza kumala gafuutula bigambo ate na kyuma kyoyogera naye alhamdulillah twebaza nti omukolo tugutuuseeko mata inshallah kale katubagalize olunaku olulungi waliwo abasajja wano abakoze ku kya security nsaba njogereko ko naye ekigambo kimu bibiri kubanga njagala ubeebaza muri so professional webale kusiimira ddala ssebo era gino emirimu tugikolera ddala n'amaanyi n'obwesimbu n'obumanyirivu bwe tuyina sooka obuulira abantu abatulaba okwetolola ensi yonna mwe baani muva mu kampuni ki mukola ku mikolo gifaanana gitya bongere okufuna ku services zammwe tukola ku mikolo gino gyennyini nga gyolabye gino olwaleero tukola nga escort omuntu oyagala okutambulamu tuyagala biri bagenda kuteteeganya tukolera tuli ba VIP nga bwetulaba bwe tunyuma ate era ekintu kye tukola tukirinamu obumanyirivu tuli ba anodi security empandiise mu mateeka ofiisi zaffe zisangibwa Kibuye ku Kyebusaabala ofiisi zaffe awe zisangibwa era tweyanza nnyo tweyanzeege naffe okusobola okutambula nammwe ne musobola okuteeka ku mpewo kikulu nnyo ekyo twongere okwebaza abakulu bano nga bwe mbabalaze mu bifaananyi bakoze omulimu gwa ttendo nnyo okulaba nti buli muntu amanya engeri gy'atambulamu ky'olina okuba nga okola mu budde ki ate okulaba nti omukolo baguweesa ekitiibwa okuviira ddala mu nnyambala yaabwe ne kye bali olwaleero so tugenda kuba nga ate tuva mu kifo kino wano tubadde ku Supreme Council Code Kampala ku muzikiti aye twolekere ku reception that is ku Mistil abagole gye bagenda okubeera nga ate basisinkana abantu abangi ababalindiridde mu bitiibwa okulaba nga ate bajaguza nabo olunaku lwabwe luno olw'omuwendo lwe batuuseeko nze lujja ndi ne Wumalu ku kamera Tony naye mpise naye okulaba nti ate ebifaananyi batuukako mwenna abannayuganda abatugoberera obukadde n'obukadde okwetolola ensi yonna ne mutambulira ate ku platform ebawa amawulire mu budde obutuufu atali kukyamuukiriza ate nga tubawa ebyo byennyini byosobola okuba nga tulabirako obulamu ne bunyuma sayidi eyo nkugamba ekintu kimu nti subscribe nga share nga commenting emboozi ebirenge kutuukako bulungi ate era nenkutegeeza nti byonna nga ebigenda okutambula tuli bayite officially tugenda kuba nga ate byonna tubibatuusaako